So abantu Nakawa bawandise ekiwandiiko. Nakawa bawandise ekiwandiiko. Nakawa East bawandise ne bakiweereza wa president. Nga bagamba ne bamugamba ffe Wayiso okumulaba wano Mbooko yegenda okuvuga. Namulaba agaba obutabo. Ati kati ebintu ebiswaza n'ekibiina. Oze ogaba obutabo waliwo abantu 8. Kubanga toyinayo wadde akalandi abantu wota tobeerangayo ko wadde naka. Kubanga nze newemba nyinza okubanga sisula mu Kawempe South. Naye nze wali ku Kalerwe nkuliddewo bwe ntuukawo abaana mbabongako buki. Ndi kyali wafaze. Naye abantu botayinayo wadde akakwate. Wadde okupangisayo omuzigo. Emyaka nga 3 emabega. N'omupangisize ne bagamba nti agundi Wayiso alina ennyumba wali. Wayiso asulaawo. Naye tewali. Katuze. Toyina wadde muntu n'omu akumobilizingira. Era nze mbagamba mwe bakansala abali ku Wayiso nga mulowooza kye kinaabakozesa kaadi. Mugenda kugwa temugenda zifuna. So kaadi ku luno tegenda kubeera nga kyekyo si byebyo. Gurawundi y'omuntu. Byokoze. Nze ngenda ne ngamba ba MP abali eyo. Mulidde emisito gy'embuzi ku parliament gy'omugiridde naye gye gigenda obbalonda. So nze Wayiso simuyinaako buzibu ng'omuntu. Sirina Wayiso ku buzibu nti oba kiki nti oba ggwanga kubanga Wayiso musoga nedda. Okitegeera kubanga lulina kyogerako nenga nti kubanga ebitundu region zizino zino obubondo bw'ababaka mugenda mu parliament osaka ya mawuli waliwo akabondo k'abavetteeso abava mu Ankole abava e Busoga abava mu Buganda ne lugandi Wayiso ensonga za Busoga agenda ate kuzituusiza mu kabondo ka Buganda. Naye tukola nsobi. Kubanga buli we mulondo omuntu atamanyi nsonga za kitundu. Ensonga Bijirwa gyayogerako. Bijirwa agamba regional politics. Omuntu ayogere ku nsonga za Busoga mu kokasi ya Busoga. Kubanga azitegeera. Amanyi bulungi mwana nzaalwa amanyi ekifaayo okuva ku muntu wa wansi. Amaze ekifa mu ssaza ly'e Bugabula eri e Busoga nze sibitegeera. Okitegeera? Wayiso atasobola kutegeera bya bintu bya Busoga. Nga nze sobola bitegeera nga Wayiso bwabitegeera. Wayiso atasobola kutegeera bintu bya Buganda nga nze bwe ngenda kubitegeera. Kubanga nze ndi mwana wa wano. Okitegeera? So tekikwata ku mawanga tikubanga ososola. Mugana maliriza nga bagamba omusajja alina ebizibu bye. Nga bagamba omusajja alina ebizibu bye nze kyenkyawakanya na kati. Gwomugamba addeyo. Addeyo e Busoga nze sigenda kuwagira Wayiso newe wanajja independent Nakawa nja kuwagira independent. Nakawa newe wanajja candidate nga independent. Nja kuwagira independent ndekewo Wayiso nga ina kadi ya NUP. In fact ekyo sigenda kikola Nakawa wokka. Nja kikola mu constituency nyingi. Kubanga ku mulundi guno tufunye ba MP nga bikojogo byerere. Ba MP betulina mu NUP abakoze bali bameka nga asobola performinga mu parliament ne ku ground. Batini. Batini. Kubanga bali mwezo parliament sinyo. Naye ground a performing. Nakawa West. Senyonyi ku ground abeerayo ate ne mu parliament abeerayo. Tulina Goleti Namuga we Mawogola South. Goleti Namuga oyo katika Kibiriti. Ye mulungi nnyo. Omanyi tulina katika Kibiriti mu district enamba. District yesenga bule yonna yero mwerere. Goleti ne meya gwe twafunayo owegombola ye Matete. Beka byayi yatwefuulira dakati wa DA. Beka byayi ne mulaba ku DA wa mma luliwe nagera. Yatwefuulira dda. So tulinayo katika Kibiriti Goleti Namuga. Naye performinze 10 ku 10. Sina kye mwogera. Odange sina kye mugamba. Sina kye mugamba. Okitegeera? So nolwekyo ba MP bonna balemereddwa okuweereza abantu. Bali awo parliament bateesa botunulira constituencies ziri katunulira Mpigi Mawokota. Kampala. Sima Kampala mutunulire bwafaanana. Omukyala kigirira Kampala. Shamimu Malende yalwala. Yalwala ne kakati. Tetumanyi kati nabimufaako oti oba kiki oba kiki. Onachikira wano wetuli mu Lubaga South Alozi yasimukasi. Oyo yina ye. Oyo muvundu. Nnyo. Taperforminze mu parliament ayina 0 ne ku ground ayina 0 walanga bamukubira wali mu katale. Bakamukuba emirundi ebiri. Tunulire ono ali wano gundi Beka Kawalya. Parliament 0 ground 0. Nansala municipality wakayima 0. So ensonga ya Wayiso
nze wayiswa sigenda muwagira njogera kati ng'omusezi agula sowaani nze byange sigenda muwagira nga bwe sisobola kuwagira chairman Nyanzi sisobola kumujja mu Kawempe North ate omuleete mu South chairman Nyanzi bagala muleetawo ne wange anti Kawempe bamugobye Kawempe waliyo basiraamu si musiraamu Kawempe yonna nti bamugobye ewange bamugobye naye ne bamugoba kati lwaki wano Kampala Central kubanga Nyanzi tadda Nsereko tadda kati awo Kampala Central mpulirawo abeegwanyiza bali babiri Katabu Moses ne Secretary General anti ne Secretary General babiri beegwanyiza abamanyi g'abantu gagenda kusalawo nti NUP bwe naakola ensobi neeronda abantu neddamu newa abaka kadi bwetyo nga bakoze bubi bwe batyo abantu tebagenda kubalonda bagenda kulonda ba independent wabadde mu balonda abeenaale kituufu yes kubanga enaalemu eperforminze bubi nnyo NUP namu abaka be mulonze beebo kubanga nze ebintu byenjogera nze ndifaalinga nnyo ku bigambo bya pulezidenti wange Kyagulanyi yagamba mugende mulonde mugende muweereza abantu batulonze nga bakatulonda olukiiko lwasooka okutuula nga bakatulonda lwatula Jjinja naga nti abantu batwesize tugende tubaweereze byonna byabayita ku matu simanyi Kasanda bakiri kitya bali mukwekusa Kasanda Patrick Nsamba ku ground yabaddeyo naye ne mu parliament agezaako ate ono omulala kaweka gundi eri Kasanda North kati South waliyo Kabuye 0 mu parliament 0 ku ground aganyu performing tiwali gende busujjo wakalwanga 0 mu parliament 0 ku ground naye ayagala kadi ayagala kudda era namuuli agamba nti kino kisanja nja kufana omuntu kujja kufana omuntu kubanga ki ate oyo wanjawulo because mu kusooka kujja mu parliament 2016 yajja independent nakuba Nyanzi omusajja yali ow'amaanyi ekyo si kikulu yajja nti abantu baali bamwesize kati kuluna boloza singa akomawo independent yakalwa kawedde yandikomyewo kyogamba teyalikomyewo yeyambibwa kadi ya NUP ne Zaake yakoze ati okitegeera Zaake aperforminze ku ground ayinayo ebitundu nga 2 ku 10 mu parliament ayina ne ku ground ku parliament awezayo ebitundu 4 kubanga atera okwogera atera okwogera yogeramu oyo nno mukama wange saabavubuka mu naye nze sifaayo muwaddaana mu parliament naye ku ground mu ebitundu 2 kubanga we natuukayo nalaba abantu bangi nga beemulugunya ate Muwanga Kivumbi mu parliament mulungi ku ground 0 oyo deputy president wa Buganda nze mbabuulira nze sigenda kukweka bantu ku ground zera mulajozi yakuba olukuŋŋaana n'akuŋŋaanya abantu naye omanyi abantu bajja lwakuba baali bakitegedde nti president kati abantu yeerabira nti president akola ki aluyite yekka nga president agenda kubaawo olaba baba najja ne basheke ne batandika omukubira mu constituency which means oba olina okwetereza tuperforminze bubi performance yammwe ochad meetings gende ebuyikwe muyinayo MP babiri Jimerwanga 00 Buyikwe district tuyina Owanjeru owalugazi municipality bamuyita Steven Serubulwa Steven oyinza n'okuba badde tomuwulira kati manyi oba yesimbwa asimbwa ate wenakivuma gwe mmanyi oyo ate ali mu mukono ali mukono district naye 00 naye oli Serubulwa Steven lugazi municipality yes baperforminze bubi nnyo kati bamafuna Jjinja manje bikibakutika performance ye 00 gw'omulaba mu parliament kati mukwogerako kansosubugonda ganti performance kyobola babaze okubavuganya bangi era akakiiko ka Mase wa Lukamba konna njagala bakayiwe era balina okukayiwa konna agundi bamulekemu ono w'entebe bamuyita batya abantu abalina okusigalamu bali babiri oyo Lwanyaga ne Rehema Juma ye talina kifo kyayagala abo tebaagala kifo tetwagala muntu yenna nga ayagala ekifo newe kiba kyabwa chairman wakyama ng'ate oli mubasunsula era akakiiko wekanaawe katyo nze sigenda kagendamu eyo kadi nja kuba sigenda mu byakijega naawe era kyekimu n'okukyatusuula twasimbawo bakandidate abaasoba mu 400 lwaki twafuna 57 kubanga bano baali wawo abantu abakyamu kadi kati nkutegeera so kakati akakiiko ako konna kalina okuyiika balina okukayiwa era bwe mulakalekawo akakiiko ako
akebyo kulonda kene UP ne mukalekawo akaliwo tetugenda na kuweza ba MP betu inakati. Are you sure? Ekirala abaana bagenda kalumba emboka evugirawo ku kitebe. Baba kube emigo bonna obalabe nga buli omba bamukube emboko engoye bazibambudde. Ize nkubuulira tugenda mudere wonna osinzira okubeera ng'otulaba byonna byokola nkwebaza kubuuza konti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde asobodde okutuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina kanso Hassan Nsubuga muna NUP atunuulidde okukiikirira abantu ba Kawempe ey'omumaserengeta kanso wasiibye otya buuza ku bantu sirina buzibu abatuwuliriza era abatulaba mbalamusiza nembebaza okubeerako mu kutu gwaffe guno ate naawe okunkyazaako ssebo tubeeko ensonga ze tuwayawayamu obulamu bulungi obulamu tebutambudde bubi gwe nakalaba tulimu NUP tukola emirimu ali straight forward nsonga nyina interview gye nalaba ne kwezi gye mwakola ng'ogamba nti ekituufu kiri nti kale wannyonnyola ebirungi ebiri mu singa bano abanene mu kibiina munda baddayo gye basibuka kyekisobola okugattako era naba interview nengamba naye Kanso Nsubuga nalabika line kwali entuufu abamu bekkiriranya ku lw'ensonga nti agamba nanyima kaadi nze sekkiriranya ku lwa kaadi kubanga genda mu maaso abamu bekkiriranya bwe bananyima kaadi ngenda kuddawa kati njagala otusunsulira ensonga eno advantage ebeera luddawa for example Hassan Nsubuga katugambe nti bamuzaala Bukedi nadde e Bukedi oba awangudde oba tawangudde ekibiina kifunamu kitya and lwaki nga gwe Hassan Nsubuga persisting ogamba waiswaddayo Busoga ne tutafuna kifo ekyo naye kigenda kwenkalajinga abantu bangi nnyo abali e Busoga abagala obwa kansala nti gundi ddayo gy'ova neewala tutandikire awo nga ondaga advantage na lwaki gwe wakiraba bwotyo ya tutandikire ku baana ababo ababiri Secretary General ne amyuka omwogezi w'ekibiina lwaki buli omu yalizeeyo gy'azaalwa kiyamba ky'ekibiina ky'ebyobufuzi n'ekitali kyendi kuba ne mu bibiina ebirala weekiri bwekiti obadde oŋŋamba ku kya kaadi nti oba bayinza obutampa kaadi ya Kawempe South oba ki ekyo siina kye nkityamu kubanga abantu be balonda si kaadi tulaba palamenti yaffe erimu ba independent abasinga na opposition obungi mu kibiina kyaffe tulina constituency bagita Ntenjeru South agikiikirira saawa eno bamuyita Patrick Nsanja independent naye nga no cleaning independent ne buli manyi waddu anti no cleaning tebamuwa kaadi n'akasikayo amaanyi g'abantu ne gamuleeta ate nga we yali mu kitundu wano wogamba nti kumpi buli yalina kaadi ya NUP kumpi yawangula wadde mulimu abatawangula mwebali ekyemuwange Masaka district nesibye okukyabaka mukyala wa Sebuufu teyawangula abamu bangi abatawangula naye Waiswa simusindika Busoga mu mutima mubi nti lwakuba simwagala oba muyinako engo oba sigenda nze kwesimbawo nakawo nze ndiwe Kawempe kubanga wandibadde nti ndaba mulwanira mu constituency emu olwanira constituency nedda nze kyenwanirira bwe buwagizi bw'ekibiina okusigala nga kiri strong mu region zizonna ago ge maanyi g'ekibiina kyobola nti Mwami Museveni newe kaba nga constituency kali eri amulata agendayo n'alwana okulaba nti nti ekibiina kijjayo mubaka wa parliament kubanga ababaka ba parliament gy'okoma bafuna mu bitundu ebingi g'emaanyi gwe teebereza ababaka be tulina wano mu Buganda singa twabafuna mu region zizonna si ffe twandibadde ba president Museveni we yanitubye singa twamugjamu dde obwesige twandibadde ffe tugiina yandibadde tasobola kukola kuba ne kakati atulemesa lwa nsonga eyo. Ekirala ekitundu kya Busoga kikolebwa district 11 that is Busoga region ku 11 twawangulako 9 president Kyagulanyi yawangulako 9 mu bufuzi yawangula era percentage kye era bitundu nga 85 yitwawangula Mwami Museveni kubanga
kubanga ne district ezo ebbiri ze yawangulamu teyaweza bitundu 5 ku 10 which means Busoga yonna twajeera bwe twayera Busoga twafuna ababaka ba parliament bameka omu manjeri yekka ebifondo za twafunayo 2 omubaka wa parliament omu ne meya ow'ekibuga n'omubaka wa parliament owa Jinja district kubanga Jinja bagifuula city ate waliwo ekitundu ekyasigala nga district kakati naye ne tutamufuna ne batukuba Kamuli Ruwuuka buli wamu bakansala bonna NRM ne batwala ba MP bonna NRM ne batwala nenga wa president tubuwangudde n'ebitundu 8 mbita afazali mwandikambye nti webanga Busoga ina abaka 20 mwandikaye nti afazali kale katubagabane bwekiri naye era mwandikaye nti Museveni yatubba nnyo yandifunye yafazali nga 2 kubane ne district ngambye ze yawangula 2 teyaweza bitundu 5 ku 10 which means Busoga twakwata lweyo mwera twali tulina kuwangula Busoga nga bwe twawangula Buganda ku bife by'abaka ba parliament naye ekyo lwaki tekyaliwo kubanga which means nti waliwo obunafu obwaliyo kati obunafu bwe bubeerawo ekibiina bwe tubala okumala nti tuvuddeyo akalulu kawedde ekibiina bwe kyekuba muto kino tuga waliwo obunafu bwali luddawa ne tugamba nti mobilization yali sinnungi tukwata Bijirwa ne tumujja kuba secretary for mobilization ne tugamba nti kakati ekibiina ne kiga nti Waiswa tetujja mu aba secretary for mobilization olwokuba mu kibiina Busoga teyinaayo omuntu munene ngate batulonze kutuuka ku ddaala eri Waiswa kajje naye n'atafuna na kifo kinene kiri direct n'afuna bumyuka ko tukimanyi nti deputy w'omuntu asalawo kitono asalawo kiti era abeerawo ng'oli taliiwo ate akola oli byamutumya aba muyambi w'oli era nga personal assistant wange so kakati ne tuga nti ensonga eyo webeeri bwetyo kale Waiswa tumuwadde ekifo ng'omumyuka w'omwogezi kubanga ekibiina tekyalina mumyuka wa mwogezi kale kati akifunye ne tulonda Andrew Kaluuya Andrew Kaluuya nga mupya yakava mu NRM yali yakasala eddiini nemuwa bwaki secretary for mobilization addirira Bijirwa adde mu kifo kya Bijirwa ayakava mu NRM jukira mupya nene tugamba wadde mupya nze nakyagala nenga nti wadde Kaluuya mupya kasita Waiswa gyali kyangumya ajja muyamba kwanze naleta ensonga eyo nenga nti nedda tetusobola kukwata muntu mupya tumuwe ekifo ekinene bwe kityo nembagamba naye kangumi kubanga banga nti kasita tuyina Waiswa gyali ajja kumuyamba amulage tuyinayo ono gundi pastor Muwanguzi yabaddewo nga mu kibiina mwali naye ajja kukwataganyiza wamu n'abakulembeze abatonotono abalala betubadde nabo n'agenda Kaluuya n'agenda n'akola emirimu era agikoze bulungi nga Waiswa bamuyambako kakati bwe tutuuse wano nze ekibiina mpulira basooka kugamba mbu Waiswa ajja Kawempe ewange South nasirika naye bafuuti soja ne bamugamba nti awo tulinawo fuuti soja munnaffe totawaana ne yegoba yekka manyi president Kyagulanyi awuliriza nnyo bafuuti soja kasita yawulira amaloboozi nga gayitire namugamba nti sooka oveewa tunoonye wodda bali mwezo tapafominze bubi ennakawa wadde n'akamu bali mwezo wadde mu parliament nti olaba nti percentage yesi nene naye mu bantu bali mwezo muntu wa mu bantu nnyo n'amaanyi ne kuba meya twamulaba era njagala okukakasa nti bali mwezo newe tutandi muwadde kadi ya Nuupu mu kalulu akawedde yali ajja kujja nga independent atawangule which means Nuupu ye yandifiiridde kubanga tukiraba ku Patrick Nsanja tetwamuwa kadi ate n'awangula obuba buswavu mu kibiina muba muswadde oli abajja kuba abalaze nti muswadde ate n'abalaga nti yakozeseza amaanyi g'abantu okola ki okuwangula Waiswa district gye bamuzaalamu ye Yeeruwuuka bwe bakwatya president Kyagulanyi awo wennyini mu kifaawo mweyo constituency 2 awo kati weebuuze singa Waiswa yali candidate mu constituency eyo ndowooza ne wa NRM yandimuddiridde teyandiweza bululu 10 Waiswa kati kolo yali yesimbyewa yali mu Jinja City eringa avudde muri sukute mubamuza najja mu Jinja City North nga ategedde nti
site yejo kumuwanguza kyekizibu kyokubala obubi ebyobufuzi kati wano abala kifo kati wali yali abala nti ekifo ajja kukifuna kubanga zemu site abantu balekawo Wayiso wa Nuupu ne balekawo wa NRM ne balonda Dr. Batuwa wa FDC. Dr. Batuwa ye yamukuwa yani zegandi gwanga lyonna liri ku mutwe gwange wa siri wa bulijjo muganda wa bulijjo se bado tulakuseti ngoli wa bulijjo tosobola so kakati Wayiso kaliraga tukoze tutya Dr. Batuwa jukira yasale ddiiro kati wa NRM ate ye incumbent mujja kuswala obutamuwaki tikiti kati nengamba nti engeri akabuyo gye kali wali eruuka ne president okumukubirawo nakino ebyaliwona kati ekijjukuzo kyetagana kuzimbibwawo kati soke tutekewo Wayiso ng'omubaka wa parliament ekyo kyokka kigenda kuba kimala okulaga NRM nti kino kijjukizo kyaffe wano we mwakolera ebyambyone kubanga Wayiso obulwa bajja kwera bwere okitege kakati mu kibiina ne bampita ne baŋŋamba nti Wayiso ayina ebizibu bye Busoga nimbagamba Wayiso yatta omuntu e Busoga yabba yayina gwe yabbayo kubanga ne waba bamugamba nti ayina gwe yatta tusobola okugenda tugamba nti bannaye bintu byali byakuwayizo kuba Wayiso atasingibwanga musango gwa kutta muntu tasingibusibwanga omusango gwa kubba muntu so nimbagamba nti ensonga za Wayiso tuzigonjoolere ewaabwe okitegeera nebanga nti Fred Bamwine nga yaliko Nakawa Michael bakazi beziguruka baliko Malakakawa kati mwe nembagamba nti kati mwe mulese byamawanga nze si byendiko nze siri ku byamawanga nti kubanga eggwanga terina kwesimba mu kifo bwe kiti boli alodikaye gye yajja mukama ibyo ne mulete ebyo si birimu nze ndi ku kintu kimu tugaziza tutyo obukulembeze mu ggwanga kuba twetaaga bwa president twetaaga bifo ebifo munabifuna mutya kati kale mwetaaga bifo mujjewo bali mwezo mulese Wayiso neera mugenda kusigala n'ekifo kimwe erenga ekyabali mwezo kye mubadde nakyo wano singa bali mwezo mumuleka ate ne mugenda ne mwongerako ekya Wayiso kubanga eri waali Wayiso walaga wa NRM yaliwo kale Dr. Batuwa mumuleke wali naye munoonye ebifo byonna buli ekiriko wa NRM tukirwanyise nze ekindeeta mu Kawempe era nze singa Kawempe South singa MP yaliwo ya performinze bulungi nga olaba bali mwezo wabadde badde sigenda kujja kwesimbawo tiwali nsonga mbadde nina okunoonya ekifo ekirala ekirimu owa NRM oba ekirimu owa NUP naye ng'akoze bubi nnyo ndi awo katumugyewo twetaagawo replacement y'omuntu ng'ewatwaha akagabo oba ewajimerwange owaffe okitegeera so nze Wayiso simuyinaako buzibu ng'omuntu sirina Wayiso ku buzibu nti oba kiki nti oba ggwanga kubanga Wayiso Musoga nedda okitegeera kubanga lulina kyogerako nenga nti kubanga ebitundu region zizino zirina obubondo bw'ababaka gwogenda mu parliament osaka y'amawulire waliwo akabondo k'abava Etteeso abava mu Ankole abava e Busoga abava mu Buganda ne lugamba nti Wayiso ensonga za Busoga agenda ate kuzituusiza mu kabondo ka Buganda naye tukola nsobi kubanga buli we mulonda omuntu atamanyi nsonga za kitundu ensonga Bijirwa gy'ayogerako Bijirwa agamba regional politics omuntu ayogere ku nsonga za Busoga mu kokasi ya Busoga kubanga azitegeera amanyi bulungi mwana nzaalwa amanyi ekifaayo okuva ku muntu wa wansi amaze ekifa mu ssaza ly'e Bugabula eri e Busoga nze sibitegeera Wayiso atasobola kutegeera bintu bya Busoga nga nze sobola bitegeera nga Wayiso bwabitegeera Wayiso atasobola kutegeera bintu bya Buganda nga nze bwe ngenda kubitegeera kubanga nze ndi mwana wa wano okitegeera so tekikwata ku mawanga tikubanga ososola mugana maliriza nga bagamba omusajja alina ebizibu bye nga bagamba omusajja alina ebizibu bye nze kyenkyawakanya nakati gw'omugamba addeyo e Busoga nze sigenda kuwagira Wayiso naye wanajja independent Nakawa nja kuwagira independent Nakawa naye wanajja candidate nga independent nja kuwagira independent ndekewo Wayiso nga alina kadi ya NUP in fact ekyo sigenda kikola Nakawa wokka nja kikola mu constituency nyingi kubanga ku mulundi guno tufunye ba MP nga bikojogo byerere ba MP betulina mu NUP abakoze bali bameka nga asobola performinga mu parliament ne ku ground batini batini kubanga
bali mwezo parliament sinyo naye ground ya performing nakawa west Senyonyi ku ground abeerayo ate ne mu parliament abeerayo tulina Goleti Namuga we Mawogola South Goleti Namuga oyo katika kibiriti ye mulungi nnyo omanyi tulina katika kibiriti mu district enamba district yesenga bule yonna yero mwerere Goleti ne meya gwe twafunayo owegombola ye Matete Beka Byayi yatwefuulira dakati wa DA Beka Byayi ne mulaba ku DA wa mma luliwe nagera yatwefuulira dda so tulinayo katika kibiriti Goleti Namuga naye performance 10 ku 10 sina kye mwogera odange sina kye mugamba sina kye mugamba okitegeera so nolwekyo ba MP bonna balemereddwa okuweereza abantu bali awo parliament bateesa botunulira constituencies ziri katunulira Mpigi Mawokota Kampala mutunulire bwafaanana omukyala kikira Kampala Shamim Malende yalwala ne kakati tetumanyi kati nabimufaako oti oba kiki oba kiki onachikira wano wetuli Lubaga South Alozi Yasimukasi oyo muvundu nnyo taperforminze mu parliament ayina 0 ne ku ground ayina 0 walanga bamukubira wali mu katale bakamukuba emirundi ebiri tunulira ono ali wano gundi Beka Kawalya parliament 0 ground 0 Nansana municipality wakayima 0 tulina nipa nabukeera embaka parliament wa Mukono district oyinza n'okuba tokyamanyi nti tomumanyi nakumuma bonna bali ku 0 okitegeera ne musajja waliwo omusajja we Nakaseke akoze bulungi aliwa amyuka Segona mu katiko kakosase Nakaseke Central ala ni Mayanja bambi naye ntubadde tumwerabidde naye agezezzaako nnyo n'amaanyi yagezezzaako akaje ng'omulaba yakajja mu parliament but alaga nti naye genda katika mu South ne katika mu North tulinayo Sekabira tulina ne Hassan Kirumira bonna bali ku 0-0 ofundako n'ensanja ate ku ground abaddeko wadde parliament performance bulungi yensonga lwaki bamulonda nga independent abantu bajja kulaga yensonga lwaki nkugamba nti NUP we nakola ensobi neronda abantu neddamu ne wabaka card bwetyo nga bakoze bubi bwe batyo abantu tebagenda kubalonda bagenda kulonda ba independent wabadde mu balonda abenaali kituufu yes kubanga enaali performance bubi nnyo NUP namwe abaka bemulonze beebo kubanga nze ebintu byenjogera nze ndifaalinga nnyo ku bigambo bya president wange Kyagulanyi yagamba mugende mulonde mugende muweereza abantu batulonze nga bakatulonda olukiiko lwasooka okutuula nga bakatulonda lwatula Jinja naga nti abantu batwesize tugende tubaweereze byonna byabayita ku matu simanyi Kasanda bakiri kitya bali mukwekusa Kasanda Patrick Nsamba ku ground yabaddeyo naye ne mu parliament agezaako ate ono omulala kaweka gundi erika Kasanda North kati South waliyo Kabuye 0 mu parliament 0 ku ground aganyo performing tiwali gende busujjo wakalwanga 0 mu parliament 0 ku ground naye ayagala kadi ayagala kudda era namuli agamba nti nekisanja nja kufa n'omuntu kujja kufa n'omuntu kubanga ki ate oyo wanjawulo because mu kusooka kujja mu parliament 2016 yajja independent nakuba Nyanza omusajja yali ow'amaanyi ekyo si kikulu yajja nti abantu baali bamwesize kati kuluna boloza singa akomawo independent yakalwa kawedde yandikomyewo kyogamba teyalikomyewo yeyambibwa kadi ya NUP ne Zaake yakoze ati okitegeera Zaake aperforminze ku ground ayinayo ebitundu nga 2 ku 10 mu parliament ayina ne ku ground ku parliament awezayo ebitundu 4 kubanga atera okwogera atera okwogera yogeramu oyo nno mukama wange saabavubuka mu ggwanga naye nze sifaayo muwaddaana mu parliament naye ku ground nemu ebitundu 2 kubanga we natuukayo nalaba abantu bangi nga beemulugunya era omanyi bw'olaba candidate owa NUP ava ku kifo kyali kajja akuvuganya kuba nalabye ono ssentebe wa district y'Emityana Patrick Mugisha nsiimye ate kati azze ate ayagala kifo kyaki kya Zaake Emityana yeesalamu andi kitegeeza waliwo embeera eba etali ntuufu kuba godfather b'Emityana mu byobufuzi kati alina side kwali ate ne baana abalala balina side kwe bali kyobola bazaake enkolagana yentini ne Joyce baagala naye Joyce baagala alina 0-0 ku ground kwali kati yazeeyo ku ground taliiko ate kati oddayo mu kiseera kyakulonda ekyo kyembagamba kati ababaka saawa eno bonna bali mu constituency kuba baagala bifo
gende Bukoma Nsimbi tulinayo ababaka Bukoma Nsimbi South. Waliyo Veronica Nanyondo. Waliyo Kayemba Solo Bukoma Nsimbi South. Akoze iki Kayemba? Performance ku ground ayinako ebitundu 5 mu parliament ayinayo ebitundu nga 10. Je 15. 15. Oba mu feri. Irudamani. Dr. Ndiwala na Christine yaliyo mu Bukoma Nsimbi North 00. Parliament ne ko constituency 0. Ambako mchalo wa Bukoma Nsimbi. Owa Bukoma Nsimbi Veronica ina 00. Ali ku 00. Irudamani 00. Yugoloza lwaki gundi yayambadde dakomewo ku myaka 8 gyayina. Ameri ya shapana. Ningirabe Irudamani agamba ekibina fetu tukifunde fetu kitaddewo. Kitya kifunde takolagana nammwe. Tagenda komawo. Oyo tagenda komawo ne kati aso agifuna oyo Irudamani. Ate nga lwaki? Ate Gambia ina 00 we parliament omulabe minde mekanga atese. Ate ewe gendayo oli muna mawuli okole research. Mu mawokota no sija chikiria. Nalabe nono gundi ayambadde. Chia maneno sifai. Ayambala wani agabwa MP. Ani Sejemba Martin. Sejemba naye agala bwe MP ayagala awo. Awo wenyini wayagala. Tuina ombako omukyalo wa Butambala. Wa Mpigi district Teddy Numbers. 00. Oye wa 00. Okujja kati Butambala. Aisha is good. Aisha Kabanda mu parliament mulungi ku ground tainako. Ku ground tainako. Taweza akona bitundu 10. Ate Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi mu parliament mulungi ku ground 0. Oyo deputy president wa Buganda azemba bulira nze sigenda kukweka bantu. Ku ground zera mula jozi yakuba olukungana nakunganya abantu. Naye maya abantu bajja lwakuba bali bakitegedde president yaje. Kati abantu bera yerabira. Ndi president akola ki? Wali. Aluyite yekka nga president agenda kubaola baba najja. Never shake ne batandiko mukubira mu constituency. Which means owo ino okwetereza. Tu performinze bubi. Performance ya mmwe. Ochad meetings. Gende ebuyikwe. Ebuyikwe muinayo MP. Babiri. Jimerwanga 00. Buyikwe district. Buyikwe district. Tuino Wanjeru Owalugazi municipality. Yani Bamuita Steven Serubulwa. Serubulwa Steven oyinza n'okuba tomuwulira. Kati manyisi oba yesimbwa. Simbwa ate we nakivuma. We nakivuma gwe mmanyi. Oyo ate ali mu mukono. Ali mukono district. Naye 00 naye oli Serubulwa Steven Lugazi municipality. Simumanyi ekitu. Agakaluna mbadde. Yes. Baba formize bubi nnyo. Kati omafune jinja. Manje nikiba kutika performance ye 00 go mulaba mu parliament. Kati ne onga kati mukwogera ku kanso subugonda ganti. Performance chobola babaze okubavuganya bangi. Ekiresa abazzo bavuganya abantu. Bangi kwanga kasabala bango koze bulungi tebajja nyogwe nakawe wasenyonyo wulirayo bameka. Ate wali. Musajja wange ono wa Ntebe municipality ali ati. Ewana mugo wulirayo bameka. Ewana mugasina bawulira. Ati kasimba kunavuga. Ne bakera ku macheni. Tosobola na kumwesimbako otya era bena ale mbawulirayo. Very good ready. Yes. Ku mukazi aperformize bulungi. Kubanga ne wansanja wadde independent. Kati tewali asobola na kujja kati kugamba nti ayagala kadi yansa. Ensanja asigala liro yeri ekibiina. Ngate kadi mwaji mumma. Genda Ntebe municipality. Wano tulinawo ba parliament bangi tugenda kubamenya. Ntebe municipality. Waliyo mbwatekamu. 00 parliament 0 ku ground 0. Ground kwali bangambe ku ground. Teri atali ali ludda waabwe. Erinda bagenda kutandika omukubira emigo mu Ntebe yakyali nnyayo. Kati yadda ye mwogezi wa Mpuuga. Tugenze Busiro South. Waliyo Charles Matovu. Ono kati akuze envire nyingi. Mu parliament alina 0 naye ku ground awezaako ebitundu 3. Awezaako 3. Namusa ku parliament ngamwagala ko interview naye muganda wange yaweta buwesi. Nero ali futi egaddewo. Tendenga kati kasikirire mu kutegere wansi. Tasobola kumufuna. Kuva muna naye fula ali kusimwa kata mu lift. Na yamuka nenga mwayi kati omusajja. Alina ebitundu 3 okusinzira ku ground bwenda bali naye parliament 0. Parliament 0. Ta performinze. Nsubuga Paulo. Alina 0 ku ground ne mu parliament 0. Kye kyamazima oyo wakikawa mama. Wange nange nzensu nange mukwano gwange naye 00 kati wano jukira tuli mukwogera nabantu oyagala abantu bankube emigonga basanze lwaki nsubuga po wamuwaza atayina Seru Kenya mu parliament 0 ku ground ayinako ebitundu 3. Seru Kenya ku answered tayina ani kugambye mu parliament 00 tayinako. Omusajja wange
naye jukira mu parliament je bagerekera emisolo eginyiga abantu je bakolera amateeka aganyiga abantu naye ng'olinayo 0 kati abantu bobo bayambye eki mbufunze ne ku ground obo inako 0 kubanga emisolo giveri ne ginyigiriza abantu owe Busiro bwe novuna sente noba waayo tugenze Busiro East Segona bamu wakati akakiiko ka Public Accounts Committee paka sirowooza nti yakozeeyo report eziwere paka yagundi yamuwanga Kivumbi kati ye ku ground Segona inako 0 taliiko ebisanja 3 byonna byamaze abeeyo tebagana kumuwulira twagala kuleetayo Walukagga kati kubanga akoze kuba mmeeya Walukagga osobola omuleeta ku Segona lwaki experience abantu bagala buweereza experience yebyo byemwogera Basegona wano bwe twali tuwa Ssenyonyi guwo bwa lopu bayomba talina experience alina kitabalazeeko kati waliwo lopu akoze nga Segona ng'ogyeko Winnie Kiiza akoze nga Ssenyonyi akoze ekyo tumulaba mu parliament kyakola kyakoze alwanagana ne gavumenti okulaba nti abantu ekisooka emisolo nejjo walabye alternative budget ng'agamba nti abagundi za gavumenti ministry zonna ebintu byetukola tubiteeka ku mitimbagano abantu babimanye muleme kukolera bintu wansi waki wammeeza omulaba nga awakanya buli kintu kyonna kyalaba ekikyamu mu parliament batiri yalenga omanye ebyobufuzi can you replace Walukagga ku Segona anti abantu gae bagala abantu bagala service lwa wakoze kuba meya gwegende chengero la ali serious ayagala bwa M andi musolo muri pressing bulungi nnyo bulungi abantu bagala service tuli bana mateeka bangi mu kibiina Segona atuyamba kyenyo tusobola kujiwoza ebisa senior lawyer chichi aina pia kidinga jenina oli muna mateko pia kidija nina jina simanyi buyigirize obukoma oli muna mateko kimanyi ne mugenda mu court tujja kumwebuzaako wali ba senior counsel bwadde okukola submission nga ne judge abantu bagala bwa senior counsel eri ewaabo kyogamba oba bagala service abantu kubuza abantu balonda omukulembeze nga bagala ki buweereza kati abukoze bwe ogenda yitayo ewaabwe mu constituency yitayo wali erije wali okolera constituency wali oyitayo ng'owulira bagamba namuyita emirundi nagana okujja ku TV eri mu constituency atya kati ng'amanyi bajja musanga baba mukube emigonga ne TV tanagifulupa kuba shozo zabeeranga live muwa musibula wane mubere ng'emboka enyo nga bayingira so talina kyakoze Derek Nyeko okitegedde mbozi ababusiro tubamazeeyo yonna busire weddeyo Derek Nyeko mpozi Kyaddondo isi tuyinayo nku nyingi muwada ku ground taliiko but ku parliament kwa mu parliament agezaako ebitundu 3 nasize kola nyumba kadama simanyi bakadama babe banamulunga agezaako nedda fe anti ye minister w'ekisiikiriza abunanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala so agezaako nnyo okumonitalinga si mubi wadde ground alina okwetereza nakirabira ku Kasasiro bali bamutwalaganya ground alina okwetereza kati okukijjawo bannabyabufuzi bagezi wajja ku fulo yakabirako mazika natwala story olunaku lulamba buli omu namwa story esooka Derek Nyeko Makindye tugende Makindye West wali Alan Sewanya parliament 0 ne ku ground 0 taina akowadde n'akamu ate kati ali ludda kyobola abaze omuvuganya baki bangi naga nti woolabira akabonero k'omuntu atalina kyakoze abamuvuganya baze bameka okitegeera genda Makindye East Nyeko Derek mwalaba juzi ka video sinze nakakwata bwa mirundi ebiri nga bamutwalaganya so parliament alina 0 ne ku ground 0 kakati sekitoleko tetunaba mujjayo sekitoleke eri tugende weero side anti eyo tujja gende sekitoleka alina 0 yo ne bota mumalira kwa sekitoleko ku ground kwali ebamunanika genda yo naye nga teri nnyo olw'okuba alaba nti kati parliament alinayo kikwasa ku parliament ayinza obanga taliiko but ku ground kwali naye mu nkubo za parliament atero Lutamaguzi si wammwe mu nkubo za parliament naye kati waffe Lutamaguzi si mubi Nakaseke South Nakaseke ku ground gyali ate ne ku parliament
agezaako ne ku mikutu gy'amawulire ajja n'ateesa ensonga z'abantu n'azituusa nnyo n'amaanyi abeekasa ng'ombe makulubita oluguudo tujja lukola n'agula ebigoma agezaako tenda ku ddwaliro ly'e makulubita awo ngenda kujja agezaako tudde ku nsonga ya Waiswa so mugeno mmaliriza nga gwe obagamba ekyamazima addeyo eri tufune ekifo ekyo so omaliriza oŋŋambye nti ne Derrick Nyeko twagala addeyo ewaabwe eri ettololo ne Shami Malende kati naye aba alina okugenda Shami Malende aba alina okugenda waawa Shami Malende abeera wa Mbaali abeera w'Embaali tugira tumulekawo kubanga ekisanja kimu ekijja kati ne bano eno bano ngeri gyalwadde naye Nyeko Derrick yeekwasa ki emyaka 5 ate yaliko mwenale mga kansala tegeeza amaanyi agazimba asobola okugenda agende eri ajjeyo ekifo kubanga ali mu constituency eyo weenaale afafagane naye ajja kijjayo sente aziyina n'amaanyi agayina abantu bamutegedde President ajja genda yamunoonyezeeko naye akalo ajjeyo ekifo ekyo so ensonga ya Waiswa nze Waiswa sigenda mumuwagira njogera kati ng'omusezi agula essowaani nze byange sigenda mumuwagira nga bwe sisobola kuwagira Chairman Nyanzi sisobola kumujja mu Kawempe North ate omuleete mu South Chairman Nyanzi bagala muleetawo newange anti Kawempe baamugobye Kawempe waliyo basiraamu si musiraamu Kawempe yonna nti baamugobye ewange baamugobye naye ne bamugoba kati lwaki taze wano Kampala Central kubanga Nyanzi tadda Nsereko tadda kati awo Kampala Central mpulirawo abeegwanyiza bali babiri Katabu Moses ne Sekuitale Jeno anti ne Sekuitale Jeno babiri beegwanyiza awo amaanyi g'abantu gagenda kusalawo saagala obeere subjective obeere objective because Sekuitale Jeno naye alina gy'ava lwaki tagivuga n'addayo anti kati nkugamba amaanyi agayina abadde Sekuitale Jeno omanyi ebiseera ebisinga nze omuntu mutuula ne muwuliriza ne mpulira ensonga ze naye ensonga ze bwe mmala oziwulira nze musindika mu bantu abantu ne basalawo ensonga ya Lugongo erimu eggumba ensonga ya Sekuitale Jeno gye yampa yali nti kitegeeza baakutuuza ku programs ziye ezasooka nagenda mu disciplinary committee sebo emboko n'enyoka emboko yanyoka naye ne bampa ensonga zaabwe ensonga ya Waiswa yo saagimatira alinayo ebizibu bye bye ŋŋamba tebabimbuulira naye babuuza ne batabimbuulira which means tugende tubimalirewa ebusoga Waiswa yeesimbawa nga kyali mu DP era yeesimba Jinja era simanyi constituency gye yeesimbamu era nayo yeesimbako eyo ndowooza nayo ne bamukubirayo kakati ne wano bagenda mukubirawo ndowooza ebizibu byakugwa bwana eri mu site we yeesimba era yali site kyali kibuga Jinja era bwe kiri ekibuga Kampala era ne bamukuba kitegeeza ne wano basobola okulonda omulala tagenda kuvuganya yekka kakati Lubongo ensonga yali ki ensonga ya Sekuitale Jeno yalimu eggumba gaga nti ekisooka kubanga nze nali njagala nnyo ensonga gye nabawa nabagamba nti Sekuitale Jeno ekibiina kwe kitambulira si kirungi kumutikka mirimu mingi olaba ekyenaalemu yakisalira dda amagezi nti bw'ojja ku bifo ebiri tekiniko mu kibiina ebyokwesimbawo biveeko era obalaba okuva ku mobilization simanyi bano bawanika ba Sekuitale Jeno abakulira ebyokulonda bonna tewali alina kifo kyonna including ne waba mwogezi wa kibiina talina kifo kubanga baagala obwongo bwabwe babumalire kuweereza ki kola emirimu gy'ekibiina egiri tekiniko okitegeera so nali ngambye nti Sekuitale Jeno amaanyi ge agamalire ku mirimu gy'ekibiina okitegeera kubanga yagenda otambulirwako okusunsula baka bino byonna bewulira kugaba kaadi kusunsula bakandidate kola biki byonna bigenda tugenda kuba n'emisango mingi mu kkooti abanaatuwaabira be tunaawaabira byonna bigenda kuba byetoololera kuki ku ofiisi eyo so ofiisi eyo nga nkulu nga ngamba ekifo akireke asigale ku mirimu gy'ekibiina naye nangamba nti nange bwe naagenda mu paalamenti nange nina kye ngenda okukola ki okugattako nangamba ate ekirala eri gye nva mu Western sitya kuvuganyaayo naye wala ofiisi yange eriwa eri ku kitebe ky'ekibiina we nina okusigala nga ntudde nga bw'omanyi nti emirimu gyonna gyetoololera ku ki
ate sigenda kubanga ndi mukulebukana na Kalulu Mbalala oba Bushenyi ate ng'ate eno ku kibiina muno neetaaga. Nyangamba n'olwekyo mumpe constituency eri okumpi. Nga ne bwembeera ndi wano kubanga yangamba nanga nti kati gwe constituency eyo esalagana n'eyange. Osobola n'okunyambako nenkola emirimu gy'ekibiina wemba sobodde kutuuka n'ontuukirawo n'osobola okukola ki okunyambako ekibiina ne tusobola okufuna ababaka. Deputy Secretary General yirwa kyava Butambala. Aisha Kabanda. Si Deputy Secretary. Naye emirimu ya Aisha Kabanda emirimu ku kibiina tayinaawo. Tayinaawo. Just alina kifo. Alina kifo. Kubanga tayinaawo Secretary General emirimu egisinga kumpi yakola ki. Kubanga nga bwe twogedde nti nga bwe wayogedde luli nti omumyuka abeera muyambi buyambi. Byabasalawo biba biki? Bitono. Biba bitono. So ensonga yenenjiwulira naye nangamba nti abakulembeze be tulina Deputy President n'abalala abaliyo tibajja sobola okukola ekimala. Tusobola okufuna ki? Bakandidate. Era nankakasa nti bakandidate abakulembeze abali eyo basobodde okumobilizinga okulaba nti buli kifo kyonna tukiteekako ki? Candidate. Tusobole okujayo abaka parliament. Naye tubajjeyo ku mituba performance. Kubanga jukira eri Museveni byakolera buli kika kya fujjo lyonna. So no matira n'ensonga ze? Ensonga ze nenzimatira nenga kali. Kajje. Bo matira nazo. Mukulabako waliwo ayina amaanyi agasobola oleetayo ebifo ebyo eri ewaabwe. Gye bali. Ngambo nti wala ngovuge motoka esawa mukaaga ng'otuuse. Naye anti kati oli kati esawa mukaaga. Ne drive omu. Anti wulira esawa mukaaga ne drive omulina. Naye oli ku kitebe abakwetaaga bangi. Abantu bali awo basimbera ine esawa mukaaga oli ku gundi. Lwaki kino tokiteeka n'osigala ku kitebe? Anti kati wano wali kumpi. Ate ekifo takireese nti tagambye nti nno ekifo akitutte. Yajja kuvuganya buvuganya. Era already akitutte because tasobola kuwa Katabu tasobola kujja mu kabbiika. Secretary General si agaba kadi y'ekibiina. Kadi y'ekibiina egabibwa bantu. Bantu be bagikola ne bagikuwa. Omulaba tomulaba ku ground Secretary General. Nakati gyali. Ne Katabu ali kuki? Katabu ne. Era nze tosobola kungamba leka nkubuulire. Wadde mulungi. Soko owulire. But tasobola gifuna because soko owulirize nze ndi wano. Kandi abantu ba Kampala Central. Abantu be bawandika list eyo gye batu. Abantu ba Kampala Central kamba buulire kino. Katabu candidate mulungi nnyo abadde kansala ate abadde nga ku ground kwali nga ne mu lukiiko lwa meya in fact nga naye ateesa bulungi era sirina buzibu ku Katabu ng'omu kubanga abantu basobola oga ya kanso kati agenda kuwagira Lubongoya kubanga waliwo ababadde bangamba wano era naawe kyosoose okugaa nti abantu bagamba onaafuna kaadi ng'ate abakulembeze ab'oku ntiko ate bagamba nti tebajja mu bifo bino. Nze sifaayo ne mbasi funye kaadi nsobola okujja independent ekawempe South ate n'empangu. Lindako. Ekyo nkikubuulira. Anti kati bw'otafuna kaadi n'ojja independent biba bibiri. Ekisooka soba mu nakigwanyizi. Weeyagaliza gwe okufuna okulowooza nti gwe mukamyufu ne bakuvulugavuruga n'ogamba kanje independent. Kibamu bonna kigwanyiza. Kibiina kigamba nti sikuwadde kaadi dde mabega gwe bawadde kaadi. Ekisooka kiriwo ekiti. Bwe twagenda mu kukola ennongosereza mu ssemateeka waffe ssemateeka yagaanibwa okugazeetingibwa olw'emisango bano gye baatwala mu kkooti batugume ne bannaabwe. Which means tugenda kusigala n'akawaayiro 63 mu ssemateeka waffe omukadde. Akawaayiro ako kagamba nti tujja kukozesa ebintu bibiri consensus nze naawe tukkaanye nkulekere ekifo oba gwondekere. Ekyokubiri tujja kukozesa vetting process. Kakati eyamase walukamba kozi naye addayo ebusoga era akakiiko ka Mase walukamba konna njagala bakayiwe era balina okukayiwa konna agundi bamulekemu ono w'entebe bamuyita batya abantu abalina okusigalamu bali babiri oyo Lwanyaga ne Rehema Juma ye talina kifo kyayagala. Abo tebaagala kifo. Tetwagala muntu yenna nga ayagala ekifo newe kiba kyabwa chairman wacha. Ng'ate oli mu basunsula. Era akakiiko wekanaabwe katyo nze sigenda kagendamu. Eyo kadi nja kubanji nja kuba sigenda mbya kijega naawe. Sibigenda. Yali candidate ate nga yomu kubasunsu. Sebufu okukusa mukyala we. Namulete Masaka. Yandi kadi bali bazeewa bwewi. Nga baziwa bakoba nganda na ba mikwano. Gwe nga tobalinaako luganda ng'osobola okufuna kadi. Mukyala Sebufu teyawangula kifo kya mubaka wa parliament mukyala we Masaka
yamukukusa namuleta abantu ne baganumuwa kubanga si yali agwanidde era kye kimu n'okukyatusuula twasimbawo ba candidate abaasoba mu 14 lwaki twafuna 57 kubanga bano baali wawo abantu abakyamu kaadi kati nkutegeera so kakati akakiiko ako nakayina okuyiika balina okukayiwa era bwe mulekalekawo akakiiko ako ak'ebyokulonda ne mukalekawo akaliwo tetugenda nakuweza ba MP be tulina kati ekirala abaana bagenda kalumba embooka evugirawo ku kitebe babakuba emigo bonna obalabe nga buli omu bamukuba embooko ng'engoye bazibambudde. Nze nkubuulira tugenda mu delegates conference mwezi ogw'omukaaga. Delegates conference erina okulonda abakulembeze okuva ku chairman w'ekyalo wa NUP okutuuka ku president. Manyi mugajja watenga constitution teri gazette. Bajja kuba bagigazeti. Bajja bagigazeti. Tugenda kulwana, tugenda kuteekawo embeera abagigazeti. Kowe batagigazeti nga tetulina ngeri ki tugenda kola delegates conference. Kakati Nyanzi naye ayagala kujja Kawempe South. Gy'atalinayo wadde akakwate konna. Lwaki bamutadde ekyaddondo East? Agende mu Kawempe North. Kawempe North ye wali amakage andi bugira. Ewa. Kawempe North. Andi agende mu kamyufu keyo. Ni kuba ne luli yakatya. Kubanga ku luno kyegirinyanga avuddewo era yali asobola okayingira lwaki yakayingira. Kuba kweyagaliza nnyo. Takusobola nakusobola era kuba kweyagaliza. Kati oyo kigano mu miso kubumba ka parliament. Kubanga kugujubana. Singa yabadde ya consisting anagamba kansigale mu Kampala City. Afazali ne we yandigambye nti kankomewo mu Kampala City. Wadde luli banziba kankomewo. Ne yagana. Ne Rubongo yateyandize. Ne kati wano we wangwala kati otagadde obudde mu Kampala Central. Uyo ku Road Mayor. Obudde ku Road Mayor. Ngenda mu Kawempe North. Yate Kawempe North nawe sijagenda. Ate ngenze mu South. Kati ne bwe wesimbawo ng'oyina kaadi 10 zonna ezanuku ne bazikuwa abantu tebasobola kulonda. Mboko ye kunyokerako mboko ye buga wali mu ghetto zaffe mu Katanga mboko ate mulina ghetto ze Katanga Katanga wali waise wali waffe wali wakajubi mu Kalerwe wali we nali ntundira emyera awo mboko ekuvugirako okitegedde so abantu benna kawa bawandiise ekiwandiiko Nakawa East bawandiise ne bakiweereza ewa president nga bagamba ne bamugamba ffe waayise okumulaba wano mboko yegenda okuvuga namulaba agaba obutabo ati kati ebintu ebiswaza n'ekibiina oze ogaba obutabo waliwo abantu 8 kubanga toyinayo wadde akalandi awantu tobeerangayo kko wadde naka kubanga nze newemba nyinza okubanga sisula mu Kawempe South naye nze wali ku Kalerwe nkuliddewo bwe ntuukawo abaana mbabongako buki ndyali kyali wafaze naye awantu botayinayo wadde akakwate wadde okupangisayo omuzigo emyaka nga3 emabega n'omupangisize ne bagamba nti agundi waiso alina ennyumba wali naye tewali katuze toyina wadde muntu n'omu akumobilizingira era nze mbagamba mwe bakansala abali ku waiso nga mulowooza kyekinaabaweesa kaadi mugenda kugwa temugenda zifuna so kaadi ku luno tegenda kubeera nga kyekyo si byebyo murawundi y'omuntu byokoze nze ngenda ne ngamba ba MP abali eyo mulidde emisito gy'embuzi ku parliament gyomugiridde naye gye gigenda obbalonda ate ku parliament bafumba ekigere emisito gy'embuzi gye gigenda obbalonda ntegeeza mbooko mubakuba emigo bonna bano bateri nambooza ababeera mu lipstick mu parliament bwe bajja mbooko enyooke bano ba Hiludamani bajja eyo mu constituency yawe mbooko evuge ba Dr. Hiludamani basimayi bandi wala na Krisini mubakuba emigo bagende bano baserubulwa mubakuba Rugazi municipality bonna badduke bagende serubulwa mbadde mumanyi ati kati kyekyo kyenkugamba twalonda bikonwa emyezi 2 jjukira tugenda ogira bwe tuti akatimbo manyi buno obutimbo obutegenya mu nnyanja okota ne tuleeta obusongo ne tuleeta buli gasiya yenna kati ku luno tulina okubasunsula yayinobera kansala nagera kubaka bwa parliament n'atuukayo nga tamanyi nawe bateesa omuntu n'okubeera kansala nga tasobola yajja kuwe mupi kati atesitinze sente za parliament agamba nange sivaawo naye ku luno oba n'agenda okufuna kaadi sebaawo ku kitebe ajja kuba musajja nze mbabuli ajja kuba musajja
Omayindi awo MP kati ne ku kitebe batyawo kubanga nagamba buli MP ajja buli list nga buli list bwe nagikola wa. Buli MP ajja ku kitebe bafutu soja ne bagamba bakube emboko bagende batuviire. Tebaine kye bakoze. Bagenda kujja wa Kyagulanyi kumugamba president waffe ndi abwenzi betujja bafutu soja batusabiriza. Babasabiriza kike mukoze mu parliament kye mulaga abantu. President Kyagulanyi yabagamba muweereza abantu bibalemye kati katubakube emiggo. Bali kubyaba bali kuzaabwe. Nzayogera ndi mukulembeze mu NUP. Njagala waveyo mukulembeze mu NUP ampakanye. Angambe ndi ba MP bakoze ambulire abakoze. Kugambe abakoze Namugga ne Senyonyi. Namugga Senyonyi alani mayanja ne gundi yennyini bali mwezo. Ne bali mwezo. Ne bali mwezo mumuteeka wa murodi wa Kampala. Yajawe bisanja bisatu road mayor bimumala. Omayiro road mayor kati anonya bisanja kya kutano mu Kampala. Waya aliko MP. Ebisanje nekati yero kitakowa. Okuva 2 gumu. Yakoze eki. 2 gumu. Tewali. Alingono Serunjoji na bye Serunjoji ngaga nti mumpe ekisanje ekyokusatu kimu. Andaba bamuletako magala. Magala je oyo futu soja. Mumpe ekisanje ekyokusatu kimu munteketeeke mukulembeze meya anazirira mu bigere. Anakudira mu bigere kubanga gwokoze. Ali yakugamba nti gwe n'umuteeka. Gwe ino muteekateeka. Kyogamba Kawempe yansikirano. Yokoze ekigwe emyala gigegedde abantu bali mu kufiira Kawempe bafa mu mazzi. Emyala gyonna gigegedde tewali na kimu kyonna kyakoledde ba Kawempe. Musimanyize meya we Kawempe tetubyagala ebyo gasiya naawe. Latifu myaka 2 wamala mu parliament kiki wakolera abantu be Kawempe. Embuno naye Latifu pozi yayagala okujja na yawe. Katwagalawo bantu bapya era tulinawo babiri tulinawo Waswa Juma ne gundi ne Umaru Magala. Bavuganye ku kai. Yaba bapya giwangula gitwale. Bwekiri. Ne bano ba Latifu myaka 2 oli mu parliament kati ukyayagala. Olina mugwekakanya bwekakanya weswaza. Genda kati go inabba omuntu abadde mbaka wa parliament oluva ku member wa parliament oba togenze ku president onyuka bunyusi bwekiri nego ngamati atoyagala bwa meya kubanze kati 236 nzija ku president president Kyagulanyi mulekera bisanja 2 kino n'ekijja bwaganirako mwesimbako nje kumuvuganya ate waliwo obuzibu nengo oli mukambwe enaku zino ntya leero okambu wadde nnyo nedda twagala kugogola kibiina kyaffe kulaba nti ekibiina kyaffe kibeera n'abakulembeze abatuufu abakulembera mu kibiina ate n'abakulembera ki mu bantu nze era nabagambye bwe bata obwa MP we mbate mwagala kadi yabwa MP kujimpa mumpe merese mobilization national mobilization ekyanyansi era nze proposal gye njagala okulengenda kuwandikira ekibiina nti buli muntu yenna ayina ekifo mu kibiina ng'ogyeko president yekko w'ekibiina abasigadde bonna tewabawaawe agenda mu kifo kya kalulu babeere ku mirimu gy'ekibiina oba oli sekuritale jeno oba oli mwogezi wa kibiina oba oli bw'obanga Senyonyi oyagala Wanakawa West okomawo ekifo ky'obwogezi kiveeko omulala akitwale atalina kifo yes ekisooka kiwa ekibiina kigaziwa ono obudde bungi obulowooleza n'ekibiina okitegeera ate naawe ali mu kibiina ng'oli ku tekiniko osobola okumobilizing ewammwe gy'ova kati ekisanja ekiddako ne bawereetawo mulala wano ate gwe n'ogenda eri n'ogyayo ekifo n'okyongera ku kibiina yes tubeere n'ekibiina nga tumanyi nti twagala bwa pulezidenti tetwagala bifo okitegeera tetwagala bifo abafuna obufo baagala kulya buli kwekusa bwekusa abekutiriza ku president yekutirizako nafuna akafaananyi nagenda mu bantu mulaba ndi ne president nze gwe mba mulonda bw'oli wajja n'ekifaananyi kya president ng'aga nti mumulonde kubanga awagira nnyo president Kyagulanyi mukube embooka agende oli wajja n'ayimba nze ndi wa NUP nnyo mumubuuza okoze ekigwe wa NUP sina kyenkoze naye mpagira nnyo opposition mpagira nnyo president Kyagulanyi mpagira nnyo NUP mukube embooka abaviire omuntu alina kulabikira ku service gy'oweereza abantu president Kyagulanyi tumulabye nti mu myaka 5 ekitebe kikiri akitaddewo ekyekibiina kati gwe gundi Kalwanga ayagala ebusujju kikyokoleddeyo Kalwanga kino kisanja kyakubira kino kyakubira anoonya kyakusatu kikyakoleddeyo tekiriiwo tuleme kubeera buweezi nabakajajjatta
tetubeera nga bayenaalemu nalabye wano Kasule Lumumba ayimiri ne bano bagundi bonna bagenze ne bekunganya abaminisita mbwa bava mu Buganda. Kasolo ali mukubba sente za myogana PDM naye mbwa ayagala komawo ekyotera. Mu bantu abanako abali bwe batyo yalina zero mu parliament we yaviirayo n'aliyo kati naye alina zero mpalanyi wa DP. Mpalanyi wa DP. Naye talina kyakoze. Naye Kasolo naye talina komawo. Kubanga obadde minisita wandi badde olobinga bandi government PDM kati asinga wuwe. Zero. Era namulabye nga agambwa amasomero ge nali mbateredde n'agembye emikono amasomero ge nateekayo nali nagajjawo. Naye kakati ngenda gakomyawo muddemu mu nnonde ne ngamba laba ono omusiru. Mbadde manyi wandigaleseeyo abantu ne balaba nti okoze oli talina kyakoze. Munyago yabajjako Bugundi. Yabajjako mu COVID. Kasaba mu makalulu naye wanyi weewaawo kasamu kawadde zo. Nze byange kambitwale. Nalabye ono gundi Kasule Lumumba mwe mu Buganda mwe wadde munywa nante temuyina mazzi mayonjo naye mwe muyina minister wa mazzi kati mulonde government kati Aisha Sekindi minister wa mazzi akoze ekiziro. Mumwe muyina minister wa byengudo Katumba Wamala bamuzala wano mu Buganda n'olwekyo mulonde n'alemu akoze eki Katumba Wamala engudo ziraibwe zifaanana. Mumwe muyina minister wa masanyalaze Lusi Nankabirwa mulonde n'alemu ekiboga abantu b'ekiboga balina masanyalaze. Muzala w'ekibogo wamwe akoze ati. Lusi Nikaya akoze bulungi. Mu parliament akoze bulungi ate ne ku ground gyali. Naye akomewo. Oyo ye nange simuyinako. Parliament ateesa nga shadow minister wa environment. Era lwogenda okunkomyawo wano ngenda kujja nkusomere ba MP abalina okukomawo abatalina kudda. Tukome wano leero. Wona abadde osinzira tukomye wano ne Council Hassan Nsubuga. Abadde mukambwe mu tutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.